Ladies and gentlemen, you're most welcome. This is DJ Senior B. Thank you so much for subscribing on our YouTube channel, Sakata Vibes. Kwata kalinki yako kawereze muno. Ngabo onyumirwa, ngabo olaba ebikunyumidde. Wereza muno na yali na kyagala okunyumirwa, of course. Tonyumirwa weka. Tubeera wano nga tuli mu kiravulavu. Nga tuwangana magezi. Saako nabo abagala okuzuula abagalwa baabwe. Otuweereza enamba yo mu inbox, togikomentinga publicly. Mu inbox mwogiteeka. Oba oginboxinga ku WhatsApp yange 0704128800. Eyo gyolabaawo waggulu 0704128800. WhatsApp okwo nonterako details ez'oyo omuntu, amanya ge, gyali n'amanya go gakuyita. Enamba ina kuba ya Airtel because sponsor waffe akola kwa sponsoringa za Airtel zokka. Nenga lwaki owereza ya MTN. Pozi Kongo ogenda mugula data manya airtime, you know. So I will really appreciate twebaza buli muntu yenna atambula ne Sakata Vibes yonna gyesinzira kuba oli wakabi nnyo. Byonna bikutusibwako Masse Sounds abakolera emikolo egya buli kika mu bya entertainment. Just singa lockdown n'abewedde beekwata obalabiranga ddala. Era ne tubiwagirwa Luwombo Restaurant wali ku Kyebusabala awali oluwombo olulinacho African foods, Ugandan food, fresh. Bakubira ebimere babatekera musimanya muki mu firiji. Gendo lyo oluwombo olujjudde wali ku Luwombo Restaurant ku Kyebusabala. Weewokka awali oluwombo olutuufu. Nebiwagirwa Sakata Vibes Podium. WhatsApp yaffe Podium kwe tubeera nga tukiringa nga tunyumyamu ebiboozi ebinyuma n'okuwangana ku magezi mugere mu obendala, of course. Era nebaza mwenna ababeerako nga mufollowinga muli baakabi nnyo. Mwenna abawagira ekintu kino muli baakabi nnyo. Yonna gyesinzira okubanga olaba newoba nga to interactinga naffe yonna gyesinzira okubanga olaba oli wakabi because otuwagira mpola mpola ensonga nezibanga zigguka bulungi. Bebaza mbuli ango yonna kyemuntu supportinga. Ababeerako ku Facebook live yaffe mwebale nnyo bali ddala. DJ Senior B live ku Facebook, DJ Senior B webale nnyo bali ddala. Nammwe abafollowinga ku Sakata Vibes musubscribinga ku channel yaffe muli baakabi nnyo. Bebaza nako webaza kwennyini okwensoso nti muli bamaanyi. Twali badde tukola ki we mutali. So mwebale nnyo bali ddala. Tuyingide in another episode eya Ekiravulavu mu Ladies Night buli lunaku olwokusatu. Ate ngeno tukoze edition ya YouTube ku Sakata Vibes. Waliwo abantu abasubmitinga enamba zaabwe throughout the week. Tubadde tuzikunganya mpola ne information. Olw'obungi bwazo tugenda kuba tulonda emu ku emu. Buli muntu yaweereza information ye enamba ye eri muno. Tugenda kuba tukubira abantu abo mpola tumanye tubatuuseko bako bwe mwagala mu buli mbeera yonna. Okay, gwe olaba kalinki kano sharinga mpaka omuntu oyo akalabe. Nyongera okujukiza bikutuusibwako Luwombo Restaurant wali ku Kyebusabala, saako ne Masse Sounds, saako ne S&S Bar Egaluga. Chokola kyakabayo ku sharinga link, chokola kyakabayo ku subscribinga. Enamba zonna ze tulina wano tugenda zikubako. Era nga bwe tunamala okuba amasimu gano tujja kufunayo ne love tips. Eri abakyala baadde bambuuza nnyo nti ozuula otya omwami oyo nti akwagala ebyaddala. Ozuula otya omwami oyo nti ali serious ku kyagamba. Kyetugenda otunuulira tips tugenda kuba tuzisharinga olwaleero naye nga tumaze okuba amasimu gaffe. Masimu mangi ko ddala naye gonna galina okuyitamu
nkugambye oba olina omuntu gw'oyagala okuzuula oba okusurprisinga oba okufinding out ali atya mu eno pandemic, tuweereze information oba details either ku inbox ya DJ Senior B ku Facebook oba ku inbox ya WhatsApp yange enamba gy'olaba waggulu 0704 12 8800. Gwe tugenda soka naye bamuyita amanya njaga bagamba ng'ennamba isem naye tugenda kubira Matege Timothy. Batu twakitegera nti nno musooka kebera ani yasindisa ennamba ne olyoka mulimba obukodyo bwonna tujja buyitamu. Tukubira Matege Timothy, musajja alina erinnya Matege Timothy. Kirungi kweri. Tukubira Matege Timothy. Asimwe Rose yatuwadde namba. Asimwe Rose yatuwadde namba. Hello? Je baleko sebo. Kale sebo. Oli bulungi sebo. Ndi bulungi sebo gamba ki? Ndi fine. Nkuwulira nga ali busy. Osobola kumpa mu ku budde? Wangi? Nkuwulira nga ali busy. Osobola kumpa mu ku budde? Dakika nga 2. Okay. Kakati oli bulungi naye? Ani onoba? Bampita Medi. Medi? Yes sebo. Medi owawa. Medi wano ku Kyebusaabala. Ensonga ze nkubidde ziri sensitive naye nkusaba owulirize. Zikwata ku mwagalwawo. Zikwata kuki? Ku mwagalwawo sebo. Ku mwagalwa? Yes sebo. Oba yani? Omwagalwawo anti gwe olina okuba nga omumanyi. So abadde alina bya bookings wano ku Luwombo restaurant. Nga tulina obidelivalinga naye nangamba kubire ompe direction. Naye obudde nga bwe bugenze kati byakudelivallingibwa enkya naye njagadde kuba kati. Okay, ngoyagala kukyeno Ludda wayo. Wano kunajja nankumbi. Najja nankumbi. Kitegeeza Luwombo ku Kyebusaabala omanyiwo. Ku Kyebusaabala. Luwombo restaurant. Manyiwo. Okay. Waliwo omwagalwawo akugulidde oluwombo. Yes sir. Kati nga neno oddukuleetera enkya. Kalo bayani ono. Akukoledde ka surprise era ng'asaba omuteebe. Omuteebe. Okay. Wangi? Kale naye simanyi kubanga segwemanyi. Dubai. Somanya. Gw'omanya ali Dubai? Njogera nani no muto. Nkugambye oyogera ne Medi. Kale ekibala kituufu enkyanze wendi wanene. Okay, omwagalwawo yani? Wangi? Yani gw'olowooza agulidde oluwombo? Rose. Rose? Ate eddala? Wangi? Eddala yani? Rose ntahewe. Okay. Rose akuyita atya? Wangi? Akuyita atya? Ngombuuza ebintu bingi. Kinkakatako ssebo nkola mulimu gwange si kumalako bumazi mirembe. Inshallah wange. Mukyalawo. Okay, Rose asimwe antumye kugambe nti akwagala nnyo nnyo. N'obulamu bwe bwonna bwonna. Era w'oligwa waaligwa. Mbw'omukubira muli ebigambo gwabimanyi byatera okugamba. Era agambye akuloozaako akadde konna. Kirungi bambi. Olinayo ka message kwagala omuwa? Kyagala omugamba.
tetubanga ye muntu yekka kubanga waliwo omuntu gwe basindikira ekintu n'atamwatama n'abuusa obaani ekyemanyi nti nina omuntu omwoyo kubanga sina muntu balasobola kumukolera kintu ekyo. Weebale nnyo. Kale neyanziza mugambye neyanziza nnyo kubanga ne surprise nnene gyendi mbaye sikisuubira. Kale bambi. Alright, weebale nnyo bali ddala. Kale bambi kati nze sawa mmeka? Nja kuba kuddira kuba nina omuddiza obubaka first then nkuddire. Kale bambi. Kale bambi. Rose Asimwe ndowooza ensonga zo ziri kiriya gwe tuba tukumaze. Weebale nnyo okulaba anyikira okusharinga Rose Asimwe. Okay, tugenda kuba esimu endala mpola mpola like that. Mwami atwanguyiza tuwadde omukisa kubanga esimu gye tusookeddeko eyiseemu loud and clear. Okay, Rose Asimwe yagala omwagalwawo nga bwe weeyagala, yagala omwagalwawo nga bwe wasalawo, ayagala gwe weka era agambye nti talina muntu mulala gwayinza kusuubirizaamu kubanga tawankawanka. Era bwagamba nti omwagalwawo aba akimanyi nti omwagalwawo y'omu yekka oyo Rose Asimwe. Weebale nnyo bali ddala. Weebale goberera Sakata Vibes, weebale kusubscribinga, weebale kutwagala. Oyo Rose Asimwe tumumaze, bawe amutegedde. Okay, twagala kuba enamba nga tukubira Joan Mbabazi. Enamba nga Julius yajetuwadde Joan Mbabazi. Bambabazi baba bakambwe kituufu mulo. Bambabazi baba bakambwe era mulindeeko mutusabire. Mbabazi tatuyisaamu empi. Kyoka mwani wetinye ndokunjanisa. Tukubira Joan Mbabazi. Alright. Joan Mbabazi. Julius K Destiny atuwadde namba. Joan. Hello. Hello. Fine, Jay. How are you? I'm good, are you? All fine? You're fine? Obadde oli busy. Nsaba kwogeramuko naawe katono. My thing is busy. Obadde oli busy? Yeah. Osobola kumpamu eddakiika kale bbiri zokka kye nkugamba kitono nnyo. Nkwano nnyingi ndi mu kunyuka. Okay, ngenda kweta mu bufunze. Ndi kunyuka ndi kuggalawo. Katono nnyo bambi, katono nnyo. Katono nnyo bambi. Kansigaleko nkugumiikirize. Kansigaleko nkugumiikirize tonzigyako. Naawe. Nkusaba busabe. Wanje? Hello? Hello. Eggalawo nze kwendi. Banaye. Iye. Ngozenyo mpola mpola. Nina ogumiikiriza kubanga wensuba omukisa guno guyinza obutadda. Ngalase gukomaawo. Waaye bantu baba busy tebaba na budde bw'abantu nga ffe. Abantu ababa busy tebaba na budde bwaffe. Abantu abakola ki? Ababa busy. Obviously. Bye, baby. Hello. Wanje? Ngamba. Omaliriza. Nitambula kati ngamba. Oyo Elvis yaani ate. Baby wo. Asi baby wange chali wange. Chaliwe. So ensonga gye nnina wano. Agamaje? Nti ensonga gye nnina gye njagala twogereko. Ekwata era ku mukwano. Banaye. First of all kaneyanjule. Kuba tewantegedde nzaani. Bampita Medi. Babitani? Medi. Obeerawo. Makindye. So
nabadde netalutawulatawula ku Facebook nendaba akanambako. Kizibu olimbaawo. Namba amazima nyakuwadde namba nange nja kwanguyiza. Era nyambo nyanguyize bambi. Anti namba amazima nyakuwadde namba yange. Eyampadde namba yo mwagalwawo. Mwagala wange. Awo kati weewali kakatogo awo. Ensonga eriwo? Yes, waliwo mwagalwawo antumye nkukubireko. Iye. Era nga alina omukwano mungi nnyo. Gumuzunza gumuboyanya abuna ebifoofofo. N'asaba n'obuwembefu bungi nnyo nkukubireko. Yes, akuwulizeeko. Tali ku line kati naye obubaka buno bwonna buli ku recordingibwa era agenda bufuna. Ogamba ki? Nti tali ku line kati naye obubaka buno bwonna buli ku recordingibwa era agenda bufuna. So ayina ka surprise kayagala okukolera. Naye ayagala kajje mu mikono emituufu n'omutima omutuufu. Gwe yakuwadde namba n'agamba okubeko namba. N'angamba nkubire Joan era yono gwe njogera naye. So akabaddi kali kamu kokka. Eiza tukoma wano oba tweyongerayo n'emboozi. Agambe tagenda kujja. Awati bena musangire. Hello. Joan. Mambisoko olinde nkotefa agumyinkirizamuko kati. Kasita tonzijaako. Obuzibu bwakujja kati nga mbadde ngenda kujjako. Bambi tonzijaako oba tumalirize lumo yimirira mukawa dakika emu yokka malirize awo zijjeko awo. Bannange obudde obukaafi ejja kunkwata. Okay, kyengamba kiri kibuuzo kimu kyokka. Yes. Okiddamu nze nga nkuta. Omwagalo wangambye nga sinaba kusindikira bintu byakuwadde oba byakutegekedde. Sooka omwogere erinnya ekyo kinga kiggwa. Agambye ki? Nkukubire. Owulira? Mpulira. Angambye nkukubire. Alina surprise yo naye okugifuna omala mwogera linnya. Saagala tukirweko ekyo. Yaani nze nkute. Bamwita Julius. Julius abeera wa? Tali mu Uganda right now. Tali mu Uganda. Okay, thank you so much. Singa obadde omuwaka message, kali badde ka message ki? Singa mbadde nkola ki? Omuweereza ka message ak'omukwano. Kali badde kagamba ki? Mwagala nnyo nga gyenkomeza. Omwagala nnyo nga gyonkomeza. Ate neefumbire nga nange bwendyo kikola. Watya nga si ye Julius? Kizibu abamulala kyaka bawo baba bagambye okubira Joan mulala. Okay, Julius ke angambye akwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna. Era akusaba omwekumire nga bwe wakoledda. Yes, alina obwagazi bungi tabupima na bupima. Bannange nga neesimye naye nange mwagala nnyo bange. Weebale nnyo weebale ddala. Kale tukusaba otuuke bulungi kafyo tekwata. Kale Okay, bye bye. Bye. Wow. Another surprise gone better. Ezo bbiri. Others more to go. Gentlemen, tukyakuba enamba eziwererako ddala ezo twakamala bbiri. Mukama ayambye zonna ziyise mu bulungi.
tukyabuza enamba eziwulira ddala kyolina okola kimu kyokka subscribinga beera ng'osharinga link eno weereza abo abantu abaagala okulaba ebintu webiti bw'oba ng'olina omuntu omwagalwa gweyagala tusurprisinge oba tukubire essimu owulire kyali gy'oli oba ng'olina obubaka obw'enjawulo bw'oyagala tumutuuseeko tukolere ekintu kimu jangu mu inbox yange whatsapp namba eyo gy'olaba enamba bw'oweereza details weereza mu inbox topostinga awo tokomentinga awo publicly abantu abalala bajja zijjawo babikozesa ebintu ebirala so n'olw'ensonga eyo oteekako amannya g'omuntu oyo golagala tukubire n'amannya go gy'oli amannya g'akuyita naawe amannya g'omuyita oba ge bamuyita amatuufu webali nnyo bali ddala okulaba kujjukiza ladies night eno ekutusibwako Luwombo restaurant ku Kyebusaabala be bakolera oluwombo olujjudde olwekutte oluwombo olunyuvu oluwombo luli original natural oluwombo luli fresh saako ne Mase Sounds abakolera abakubira emikolo mu entertainment buli kika kya mukolo anywhere saako ne S&S bar egaluga one more time za DJ Senior B Remix Wizard naye abaana basalawo bajubisa ekintu kino wano bampita Love Doctor tugenda kuba enamba endala ono gwe tugenda kubira bamuyita Robert atuwadde ye Aida enamba Aida gye tuwadde gwe tukubira ye Robert. Like this tune, press star 9 to copy at just 1,200 shillings per month. Show me, show me. Muting ringtone nga sagala batukube copyright munnaye zimanyo yimba kuno ne bagamba akayimba akali musika mmwe eno live mujijeyo oba mutuwe rights zaako basinike tukubira Robert Matovu ali Masaka atuwadde namba ye Aida Miriam Aida yali Dubai namba tajikwata kamuddemu one more time Like this tune, press star 9 to copy at just 1,200 shillings per month. Tukubira Matovu Robert Aida Miriam yatuwadde namba yagambye muzibuzibu so ayinza n'okugaana obugaanyi okwata nagamba who this ani onankubiranga simumanye ezo sizikwata omuntu tumuwa emikisa 3 ejebiri to go one more to go tumuveeko Like this tune, press star 9 to copy at just 1,200 shillings per month. ebyaddala Matovu Robert aganya okukwata
Aida Miriam, sorry. Matova aganyo kwata. Yandinyumidde nnyo no. Yagala nnyo abantu abakambwe kambwe abo. Does not answer. Please try again later. Kejire dda wano tujja kutrying again later. Tetwagala efiire awo wetyo. Ayinza ogamba bambi mugiddemu. Tugenda kubira Seru Jose. Seru Jose. Pererem. Seru Jose atuwadde namba ye Shiba. Lubega Shiba. Yellow. Kituufu bankwatiddeyo. Ebyaddala bankwatiddeyo. Bankutte enjogera erinnya. Tukubira Jose. Ankutte nanzijako. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again. Ankutte enjogera bannaye. Ankutte enjogera. One more time. Sorry, the number you have dialed. Ovali mukafiyo. Kale. Beganye kuba bagikutte ne bagijjako. Tuba tugimaze. Tugenda kuba ennamba endala nga tugenda kubira Ibra. Kubanga oliye atulemye. Abantu badduka kafiyo kati n'essimu bazifuula busy. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Try again later baba bategeeza ki? Ndiziremanye kubekedda oba mbiveeko. Try again later. This is even later. No, it's a second. Sorry, the number you have called is currently switched on. Sorry. Number tiziriko. So tukubidde omusajja nampulira nga njogera najjako. Okisegedde? Alimba. Tugenda kubira Kuzaifa. Kuzaifa yewa ali yatuusedde ewaka oba akyali mu kafiyo ayiriba. Balana atuwadde namba bamuyita Saumu. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Oli bulungi so? Je baleko. Ndi bulungi bigenda bitya? Yetuli. Nina ensanze njala twogereko naye mbadde nkusaba mu akadde dakika nga 2. Ani? Nti nsaba kwogerako nawe dakika nga 2 sebo. Ani ono ba? Bampita Medi. Medi wawa. Medi wano Masanavu. Nsaba ngumiikirize byengenda okwogera bye sensitive naye bikwatako.
Ngabishi. Biri wakati wano mwagalwawo. So mwagalwawo ampeereza ka message nangamba nkukubireko. Mwagalwa wange ki? Simanyi oba olina bameka nze yangambye mwagalwawo kitegeeza olina n'okumbuulira erinnya lye. Sibimanyi by'oyogera. Toyina mwagalwa? Pozi nga gwe wamunfunira. Kuzaifa? Wangi? Kituufu by'oyogera nze sibimanyi. Tolina mwagalwa? Oba olina baweerako nga toyagala kola decision? Wangi? Oba olina b'otayagala kunyiiza? Bungi. Wangi? Leka nkole emirimu tonkozesa bizibu. So tolina mwagalwa? Saagala ondeetere ebizibu mu nsi muno owulidde? Okuba n'omwagala oba na bizibu mu nsi muno? Era weekiri kubanga gwe essaawa zino wotuuka okuŋŋamba byesitategeera. Anzigyeko bannange, anzigyeko. Saumu Kuzaifa omuwulidde. Tumumaze. Kankubire omuntu omulala. Omusajja agambye okuba n'omwagalwa biba bizibu mu ssaawa eno. Agambye era tekisobokera ddala. You can't do that bannaaye. Tugenda kuba ku namba endala. Tugenda kubira William. Nomulongo yagituwadde. Tugenda kubira William. Tukubira George William. Grace mulongo yagituwadde. Kirungi kwali. Musajja agambye biba bizibu. Simuleetera ebizibu. Muleka akole. Musajja. Hello. Yes. Ono George William. Yes, sir. Oli bulungi sebo? Ndi bulungi sir. Ngenda kwogerako naawe ebintu ebiri sensitive nkusabayo eddakiika nga 2. Abo nani? Bampita Medi. Ani? Medi vawa. Medi ndi kwano ku Kyebusaabala. Waliwo omwagalwa wampeereza obubaka. Yes sir. Bwe nina okuwa ssebo. Bupakinze bulungi nnyo. Nangamba bwe nnaayogera ekigambo mwagalwawo. Gw'ojja kuŋŋamba erinnya lye awo we tuli. Angambye mwagalwawo wenjogera ekyo mbu ggwe oba omumanyi. Yenga sirina. Tolina mwagalwa? Esebu. Okay, kakiterezeemu. Ono mukyala is girlfriend oba mukyalawo? Sirina. Tolina mukyala? Oba olina b'otayagala nnyiiza? Asese. Onsekeredde baaba olimba naawe. Kajanga sirina. George. Sebo. Tosobola kunkola kintu ekyo. Amanya gango gajjewa. Omwagalwawo yagampadde ssebo nze sikumanyi nakumanyi. Eddala nzani ngojeka agajojoli. Ago gampadde ate nze nkuzaala nti ngamanyi. Jajja. Kitegeeza omwagalwawo gw'omanyi ng'amanyi amannya ago y'oyo agampadde. Jajja nga sirina. Oli ludda wa? Ndi Ntebe. Ntebe side wa? Ligaluga. Oli galuga? Kale olabye. So tolina mwagalwa? Sirina. Kati njagala tukole ekintu kino wammanga. Omwagalwa waŋŋambye omuteeba amannya bwe njogera omwagalwa. Naye nga gaaga mpadde. So njagala okuwa amannya 3 olondeko limu. Mpaka tawo nja kumanya. Kikola
Ani? Anti njagala kuwa amanya asatu olondeko limu. Amina. Aha. Mariamu. Ani? Amina. Aha. Mariamu. Aha. Eryokusatu ndiyogere, owokusatu mwogere. Mwogere owokusatu. Fatuma. Mwaga amanya asatu owuwo yaliwa. Yandibadde owa wakati. Ani Mariam. Aliridda wa. Ali bweru ye by now. Ye Mariam ani. Ana ye Marion akunda. Mariam nankunda oba Marion? Oyogedde ani? Kale ye Marion. Marion yani. Leo nani? Marion nankunda Ugambye aliridda wa? Ali bweru. Obweru ye wa. Obweru wangi. Ali Dubai. Ali Dubai. Wasembadde okwogera ne Marion? Like 1 week back. 1 week back. Mwali in good terms? Yeah, she was very okay. Nengo oludde okwogerako naye because 1 week back kitegeeza. These days I'm very fixed, so I don't get time to talk to her. Okay, ayinza okuba Marion ali a bit protective nga ayagala finding out kyoli gyali. In any way oyinza okumbuusa nti oba olinayo abantu abalala boyogera nabo nga bali bweru eyo? Yeah. Ngani? Banji. Ngani? Because I have my sister in USA. Bamuyita sister. Bamuyita sister. She's a Grace. Grace. Ate omulala? And just others, just friends to me. Sorry? And others, they are just friends to me, and there are many because I cannot mesh them out of all the names. Yeah. Okay, Egaluga, Ogambye Egaluga better side wa? Egaluga, yenyini. Egaluga, and Boji money. Yeah, I know they are. By the way, I used it to go there during weekends. You used to go there during weekends? Yes. Okay, so after lockdown, you just dayo. Yeah, I have to go back because it is one of my favorites. All right, nice. So, obadde ngamba sister wa mwitani? She's called Grace. Grace. Asking any question? Yes, because I'm doing my job and I'm bantu me. It's like you are attracting my phone. Sorry? It's like you are attracting my phone because I have really noticed. Ngawe nakusabye mu ntandikwa. Yeah. Nti biri sensitive so bikwatagana ku mwagalwawo era njagala information eno. But as per now, I think you have gone for course to ask me such questions. Naye nkubuuziza ongambye sister we Grace njagala jasirinya ddala ekyo tukiveeko. I never knew for what, just to know that she's Grace. Grace. Yeah. Okay, webale nnyo. Yes, sir. Thanks for your time. Yeah. All right. God bless you. Thanks. Siri sure oba babire Grace ye sister wa George William. Naye mu communication gye nali nkola ne babire Grace teyangamba ko nti ono brother we teyakisaako. Naye erinnya erizze erya Grace George William agamba ono sister we Grace. Mukyala we ali Dubai ye Marion nankunda. So simanyi alongaawo mu communication atuuse n'anyiiga nga tayagala tweyongereyo kubanga omuntu wa sister wo
lwaki oba toyogera linnya lyakubiri okitegedde kubanze wembaabo bankubira agamba sisitawo mbagamba nana eryokubiri ovi ekyo kiwedde oyo gwe mmanyi gwe mumanyi teri mulala ayinza kunteeka mu bubadi tebalina access abalala bato era asukawaawo eza nga nali mukwanyeeko obanga mukwana obanga aneegwanyiza nga ayagala kufindinga out oba nina abalala akiveeko ezo zezimu ku nsonga abantu gye bayinza okutulikingiramu abantu kati Grace oli sister wa George William oba Grace gwe girlfriend wa George William. Meanwhile enamba ya Aida Miriam gye tulina okubako etubipinzeeko enamba tugenda kugiddamu tugikubeko oluvannyuma lw'okutegeeza nti byonna bikutusibwako Luwombo Restaurant ku Kyebusabala twala omwagalwawo alye emmere ey'oluwombo eŋŋanda eri emmere woogirya owulira ddala ng'olya emmere gye weefumbidde ewaka because taaki bakozesa eyo ey'ewaka. Luwombo Restaurant ku Kyebusabala be basponsoringa Ladies Night eno saako ne Masse Sounds awo Entebbe for all your entertainment music by providing all services all occasions and functions saako enamba eno katukikwatire ddala. Hello Wanji ono Robert mbadde kubirako oba nzire mukubireko nsobola okuddamu n'onkubirako. Okay, kikola makulu. Thank you. All right, so enamba eyo tugenda kuddamu tugikubeko naye after a short break. Luwombo Restaurant, Masse Sounds, S&S Bar ewa Kibaya. Okay, omuntu wa Aida Miriam azemu nakuba simanyi bato saso situkolako research naye kamukubire ndabe. Press star 9. Robert. Wanji? Bampita Medi. Mediki. Medi ndi wano ku Kyebusabala kakati. Ensonga zetugenda okwogerako ziri very sensitive. Era nga zikwata ku mwagalwawo. Mwagalwawo. Simanyi mwagalwawo yani kubanga angambye nti bwenjogera mwagalwawo gojja mutegeera olungamba erinnya. Ate iya kugamba oyogera ate nze mu kugamba erinnya. Kitegeeza mwagalwawo. Mukyala kye kisooka. Era ngambe bwenjogera nti mwagalwawo gojja mutegeera ongamba erinnya yani. Deni tuyongereyo n'emboozi. Olabika weekubyeje. Ono Matovu Robert. Ekyo kyoyogedde kye kituufu erinnya ly'oyogedde lyeri. Matovu Robert. Sebo ndenze ndi brother wa mukyalawo. Naye njagadde kumanya embeera gy'oyimiriddemu naye. Brother wa mukyala wange. Yes sebo. Saagadde kwetumamuko kuba tojjangako waffe. Tugeza n'okumanya tomumanyi. Ate wali ogize waffe. So we nabadde awo ne mubuuza owaye kiki ekigenda mu maaso nangamba ninayo omuntu kankuwa essimu eyogereko naye kati nange ne ŋŋamba kankuyiseemu akasimu ssebo obinsomeremu. Yes sebo. Ekituufu ndabika sinnakufuna bulungi. Toyinza kunfuna kubeera tomanyi naye kyoba olina otegeera kati mukana akadde nti ndi brother wa mukyalawo. So mukyalawo yaani sebo? Mukyala wange omumanyi nze gw'ogamba. Mukyalawo yaani? Onyinza okuba nina abakyala nga 10 kati nkugamba ani? Mpaako erinnya limu randomly lyolowoozaako kati. Nze omukyala gwe nina owange tali mu Uganda kati ate suubira nti ne mu Uganda alinamu nnyo babbulaza be. Bw'aba tali mu Uganda yaani? Nange nina basisita bange ebweru. Sebo toyinaayo owange tali mu ggwanga lino. Nange bangi abatali mu ggwanga lino. Ayinza okubanga y'oyo. Naye nga gw'okimanyi nti nze gw'okubidde ndi musajja mufaaza mulambirira kati gw'oyagala kunsuula mu kikemu. Oli faaza sebo? Nze sebo ndi mufaaza nkolera eno kati gondo. Ngamba otya? Faaza yalina abakyala 10 mu mawanga agatali wano. Nanti kati basisita baffe mu nkola kwegamba oba osigadde mu buwangwa
obwa Buganda ekirungi nnyo okusanga Father amanyi obuwangwa agenda mu maaso ekyo kyekyo obuwangwa kitulina okuba nga tukimanyi kubanga tuli obeera omuntu obaako gye wazaalibwa iye Father kati n'obeerako nakyo ky'omanyi tekitegeeza nti olw'okuba gundi ekyokubeera ng'oli mukulembeze iye Father oba ng'oli president oyinza kuŋŋamba nti ate gwe president tolina gye wazaalibwa oba gwe president tewabeerako omuto nkitegeera Father kati kitegeeza oba osobola okumanya n'ogamba nti naliko omuto wadde sobola kuddayo okuba muto iye Father naye naliko omuto kitegeeza omuto ayita mu process bweti ne bweti kati kitegeeza nti omuntu abeera n'obuwangwa wadde ali mu kiti ekirala okay ekyo kikola sense so Father abolo lifane nnyo nti omuntu akubuulira gw'ogamba mbu alifane omuntu akule ayinza kulaga obudde buzibye leka kafiyu emukwata awulire ajja kukusiba njasijja kujjayo nze so Robert sebo wange ebyaddala ndi brother wa mukyalawo on a serious note nga ogyeko okuba nti mbadde ndi mu kusaaga naye njagadde kumanya bw'obanga sister wange mutwala serious just ombuulireko erinnya limu gwe lyomanyi limu ekyo tukivueko sebo nze nina ebintu byettakola engeri gye nakulira mu Uganda ne Buganda okutwaliza ewamu sebo nze sira nnyo okuzannya katemba ye mpulikise nga azanya katemba naye I think kyandikoze amakulu singa nzo nzijjamu kati olwo mbeera nga atandise ate okugenda mu komedi wa Malula yennyini komedi mwennyini banga first over iye kyensuubira gw'amanyi ogafune okusinzira kwa yakuwadde oyo baba mwennyini kuwadde mawe iye bagamanya sijja kugamba nti wakubye erongo namba amanya g'oyogera ge gange kituufu era bampadde mawe so oyo muntu gwe ndiko essaawa eno ekyo kituufu kumanya ga abiri g'omanyi just mpaako limu kumanya abiri era kasita oyogera erinnya limu lyokka bweriti nze nja kuba nkwongera ebisigadde na lwaki nkubidde ensonga enkulu kuba tetunagituukako ekimpisiza mu kabadde bwe kati just kwagala kumanya connection ki gy'olina eri sister wange ani yakuwadde namba funa bulungi naye nze omukyala gwe nnina ali omu ku budde buno nzije nsuubira era kyemmanyira kyenkakasa ng'ali Dubai yani era amannya ge kale erimu ku ddyo bamuyita Aida kati ebirala sina nnyo kyemmanyi byogenda kumbuuza na byogenda kuŋŋamba banna okay singa bubadde bubaka nga obuweereza Aida obadde ogenda mugamba ki anti nabyo nsobola okumugamba nsobola bimugamba nga tuwogerezaganya sisobola kuyisa bubaka bwa kintu oba bubaka bwa muntu ku muntu omulala ofuna bulungi nze bwe mba njogera ne taata wange tekinneetagisa kubira bulaza wange kubanga oli aba taata wange ofunye bulungi kati oyinza kuŋŋamba nti bw'oba ogenda okukubira taata wange nti bwe mba oyagala okugamba ku taata we ekintu kyonna ate osooka okubira ebbulaza oba kyemaani w'ekyalo enkola kyenkakasa erabika teba ntuufu ensonga zonna zogerako ntuufu nnyo era nkulu ddala naye mu buufu buno mbadde siiri taata nga ndi bulaza wa mukyalawo ate gwe tukolagana ennyo naye so ndowoozeza kino okuba protective nga omanyi abaana abawala bakola ensobi nnyingi nnyo so thank you for the challenge ayo giyingidde we bali eddala lwakuba oganya okuweereza obubaka anti kati kyenkunnyonnyodde olabika kyotafunye bulungi nze nkunnyonnyodde sinnatuuka kutuma muntu nkitegedde bulungi kati ekyo kyogwo ne bongamba nti weereza obubaka emirundi 10 kuba kakati gweoyinza okuba olinayo sisitawo ayeetadde mu kifaananyi ekyo n'akuwa amannya naye nze nkunnyonnyodde kati abusitegedde watuufu woogwa naye ate era tusobola kuyisa bubaka kwani okay Aida ntumye nkugambe nti akwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna ng'atumye gwani atumye nze brother we era wona ayogera naye ajja kugamba natumye brother nga kubire
nze amanya tojja gamanya leero ojja gamanya ng'ondabye era olijjukira nti oyo gaye yakubira essimu ate naawe oba osigadde ondesaawo wakati bwotyo kubanga era gamanya nsobola okugamanya okuggyako ng'ennamba siriiyo ekyo kyo nsuubira nti nsobola okugamanya naye ate kiba kikulu nnyo n'ogamba omuntu nti nze mbadde gundi ekituufu kiri nti Aida Miriam akwagala nnyo era akusaba omwekumire nga bwe wakoledda n'obulamu bwe bwonna egwe ekiro ogw'emisana byalowoozaako yesebo kansuubire nti byoyogera bibaakugambye tweyanziza nnyo obudde bwo kale oyo baŋŋambye muzibu so ali mu biti bingi nnyo ali mu b'ekinnansi ate eno faaza funye omukisa kwogera ne ku faaza ng'amanye eby'ekinnansi tebasangika ona omwana oyo ajoze Uganda anyway Aida oli fine you're good to go sikulinako buzibu may God bless your relationship mweyagale mwekuumire omulove mukikumenge banninga ngeri fresh all the time keep the communication kikulu nnyo singa obuza communication abantu bibi batengula mangu emitima n'abanga anoonya options so keep the communication ngeri intact ate n'ekirala yiga obuta complaining all the time webale nnyo tugenda kuba enamba endala eno tugenda gye kubira Ivan gwe tugenda okubira tugenda mukubira bwe tukubira Ivan bamuyita ndi mulodi Ivan Shakira yatuwadde enamba ye jebaleko oli bulungi sebo ono Ivan okay Ivan nsaba kwogerako naawe dakika ngemu 2 bampita Medi nina obubaka bwo okuva wa mukyala wa girlfriend wo bupakingiddwa mu ngeri esikiriza okulabako era nantuma nti bwe nzija n'enjogera nti nno omwagalwa wo asinga nti gojja mutegeera erinnya era oli ŋŋambe yaani sebo wangi aŋŋambye nti bwe nzija n'enjogera nti ye mwagalwa wo asinga gw'ojja mutegeera erinnya era oli ŋŋambe awo wenkubuliza yaani sebo wangi Ivan anzigyeko bannaaye Ivan ono alimba kamulinnya Amanda alagawo tumulina ayagala kubiraani anagikwata obanagaana hello Nkulumedi wangi sebo onindamuko katono mbadde nkyali wano ku kkubo katono kibadde kibuzo kyakunzira mu buzi ne wayogera erinnya limu mamuyita Shakira aliridda wa sawe naali Abdul erinnya eddala yaani Namuyiga ntumye nkugambye nti akwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna
Neyanziza nnyo neyanzeeke. Era kyabadde ayagala owulira. Obubaka buno buli recorded era obadde onkoze bubi okunzijjako. Munnange anti mbadde wano ku kkubo. Nasuubira bulungi. Okay, weebale nnyo bali ddala. Weebale nnyo. Olina ka message kwandimuweereza? Yes. Kagamba ki? Mwagala nnyo 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 nnyo. Okay. Yes. Kiki osinga omwagalako? Bigambo bye binzimba. Ebigambo bye bikuzimba. Yes. Kale weebale nnyo bali ddala. Neyanziza nnyo. Era akwagala nnyo ye gwomu mu abo abangi abamusumbuwa gwe gwamatira. Neyanziza nnyo neyanzeege. Era asaba omwekumire nga bwe wakoledda. Yes. Omuli ku mwoyo nga nnyama. Neyanziza nnyo neyanzeege. Kale bambi. Abadde atukutudde naye atuyambye. Oba alina gwe yeebuuzizzaako? Ayinza okuba alina gwe yeebuuzizzaako. Era siba kwanguwa kumuddira. Gwe tuva kubira bamuyita Shakira Namuyiga. Shakira Namuyiga, Ivan Dimulodi akwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna. Era owulidde ebigambo bye mu kamwa ke kennyini. Era bw'atyo naawe ne nkusaba tobaamu kubuusabuusa kwonna. Ye mwami wo. Eno twagikubye eno. Esembyayo 35. Eno twagikubye eno Lubega Shiba. Eyabaddeko. Tumuveeko. Twagimaze eno. Tunatera omaliriza numbers zetulina okubako. Tugenda kubira Deriki 5176 tukubira Deriki abo mugisha nisi wa Hamida yajetuwadde. Hello. Yeah. Jebale koso. Nawe jebale sa. Ono Deriki? Yeah, Deriki. Okay. Bampita Medi? Medi? Nsaba kubudde bwo kati ntini kati? Nze nina obudde mbulira sewo. Okay. Ensonga zetugenda okwogerako? Zigenda kuba mu bufunze naye ziri very sensitive. Eki? Zigenda kuba mfunze naye nga ziri very sensitive. Yes. Zikwata ku mwagalwawo. Mwagalwa wange? Yes, ebo. Omuyitani. Okay, angambye. Omuyitani. Angambye. Bwe nkuwa obubaka buno bunenjogera nti mwagalwawo. Gwe olina omu yekka era ojja kuŋŋamba erinnya lye. So yani. Obubaka bwompadde nga sibufunye. Njagala kumanya nti obubaka bugenda mikono mituufu nga sina busa bukula omala kuŋŋamba linnya. Akugambye ogenda ku delivery ku Deriki. Angambye gwe Deriki. Ulira. Akugambye ogenda ku delivery obubaka ku Deriki. Ndowooza yakugambye n'erinnya erirala Deriki Zaaka Bumugisha, there is something of that sort. Okay. Katusooka ompe obubaka nange ngenda kukubuulira. Anti terms and conditions apply. Angambye. And the same way I am also giving my terms because we didn't agree on those terms before you called. Okay, yeah, we didn't agree before. Yes. Naye I'm doing my job from the sender. Yes. Oyo Mugande, you have sent your how do they call them? Okay. Watching this worker.
naye omusajja ali so hard, very complicated. Era nangamba since you're hard and complicated, ayagadde surprise eno ejje bwekyo, naye ali hard and complicated gwe abimuyigiriza. Ye mugambe just nga kimanyi nze ndi hard. Okay, yani ne surprises ezinkolako mpozi ngompadde ki ngompadde details. Yani ye kale nkubuuze oliwa nze kitwale nti ndi anonymous just bansindise. Eki kitwale nti ndi anonymous bansindise. Bawe kitwale nti oli anonymous. Nawe mugambe nti okubidde anonymous. Sikubidde anonymous. Ono bamuyita Abo Mugisha Deriki. Oyo ye tali anonymous, ye wali njogera naye. Nedda. Ono anonymous. Oyo mugambe alinye y'amagye kati. Okay, kati nsaba tugonzeemuko katono. Gonzamu. Njagala kuwa options amanya 3 olondeko limu. Amanya erinnya erisooka Aneti. Esooka Aneti. Erinnya eryokubiri Farida. Erinnya eryokubiri Farida. Eryokusatu Mariam. Eryokusatu Mariam. Yaliwa kwabo? Aneti, Farida, Mariam. Abagambe abo bonna sibamanyi. Abo bonna tobamanyi. Owo ampa erinnya limu ku wo. Nedda. Ompadde options z'obadde oyagala. Kati nange mpa options endala. Option endala eri mpa erinnya limu ku agaago wo. Agange ngenda kuwa abasajja. Naawe muwa abasajja. Ye mukyala antumyewa boyfriend oba husband. Igwe. Wanji? Omugande. Nga nkyali muto nawuliza nnyo Capital Radio. Nowuliza DJ Roni. Owulira? Nowuliza nnyo DJ Roni. Ebyo byonna bimanyi. Naye woba oyagala omuntu perfectly, ebyo bya Roni tebikutiisa. Nedda nze tebintiisa naye kyenkugamba. Mugambe afune kale akuwe options nga erinnya lye nga mweri naye nga teririmu alinye y'amagye bannange. Nze tebamfuna. Ekyo kitegeeza oli n'abalala botayagala kulumya oba? Nedda nze sirina wakulumya. By the way, let me tell you something. Let me tell you something. You are a man, right? Yes, sebo ndi musajja. So some of the things that we cannot do right now, Yes. You see this phone. Yes. One of the things that can be done. Yes. Is call retrieving, call conferencing, something of the sort. Okay. I can be talking to the mom's daughter, to the daughter's mom. You get it? Okay. Yet they don't want me. I can be talking to the brother's daughter, yet they don't want me. You get? Okay. All of a sudden, I say their name. Okay. And then I'm hands down. You get? Okay. So some of the things I do avoid those. Okay. Oyo mugande. Kati omanyi kyogenda mugamba. Simanyi. Don't tell her that I said her name. That what? Don't tell her that I said her name. Okay. Tell her that I didn't say any name. Any name? Yes. So does that mean you're going to tell me her name and I don't tell her? No. Listen. Okay. Tell her that I didn't say her name. Okay. But tell her that since she made this very move. Okay. Tell her that I know her and I know where she is right now. Where is she? I have been talking to her. No, I am not going to disclose it. Okay. Tell her that I know her and she is the only person that I count on right now. All right. The rest is okay with me. Even if she wants to predict anything, if she's trying to prove something else, okay. Mugambe, it's proving, but that is not the truth. Me, I only have one girlfriend and that's her. And I won't disclose the name because she knows herself.
Okay. Yes, this is not a wedding whereby I'm in church and then I'm like, will you marry me forever? Derek, so you are turning to be anonymous to me, on me. Already I'm anonymous. You know Derek, but you don't know the face. You see how tricky things can be. Yeah. Okay. But anyway, you just tell her that. All right. I don't have any problem with her. I don't have anyone. Okay. And I actually count on her so much. But Bambe Mugambi Jack texting, Simanya, I'm testing this. Those ones can be done. Let her do it to me, but yeah, she will only prove it when she has details. Okay, no problem. All right, have a great time. Yeah, have a good time in Barara, boss. All right. Hamida ndozo kirabe omuntu osimu angu nakamu naye bobo mumanyi nga mumanyi wali badogo ma because anakasemeti kayogede nagamba yakimanyi yegwe era abadde ayogera naawe kati so kiba nti no bwe buno obudde bwobadde ayogeramu naye yegwe gwayagala. Abasajja basinga bakola ekyo olw'ensonga ze zayogedde nti bayinza okuba abazadde bo tebamukwagaliza naye nga bwe bamukubye essimu omutesitinga n'agenda ayogera amannya go ne bamunoonya. Alina ensonga because tulina okuconsidering all sides. So bwekiba nti kyobadde oyagala okuzuula aba true love gyeri continuing na relationship yo bino bivemu. Yeah. At least kyemmanyiye waali era ali free okwogera naye ebyokwogera ali limited, very limited. Nga omulira nti abo mugisha n'amanya ge gonna agatugambye wabula agago n'agamba linda wolutaali nga muli ku katuuti ne pastor oba faaza oba musumba alyoka ayogere nti will you marry me? Nsonyiwa okuseka naye bwetyo bibadde ninsiwa Hamida ndowooza okitegedde abba omugisha Derek bwatyo bwagambye. Tugenda kuba enamba endala eno gye tugenda okuba ya Samuel. Tukubira Kidde Samuel Nabulya Scovia yatuwadde Nabulya Scovia. Tukubira Kidde Samu Kidde Samuel tewerabira okusubscribinga okulikinga n'okusharinga link eno gye bayita Sakata Vibes Podium, Sakata Vibes YouTube, Sakata Vibes Podium ye bateekamu The subscriber you have called energy. Sakata Vibes Podium kutubeera ku WhatsApp group yaffe naye nga guno mukutugole kwa gweta Sakata Vibes. Sharinga, subscribinga, namba eno katugiddemu kubanga yo erabisenga.
tejja kwatibwa naye naffe tulemerako. Tukubira Sekidde Kidde Samuel. Kidde Samuel. Scovia yagituwadde. Aye. The subscriber you have called does not. Enamba zezo ziweddeyo. One more time tuddamu enamba ya Samuel. Kidde Samuel. Nabulya Scovia. Obuzibu. Leero nkozeseza simu yange. So ndi mukweraliikirira abantu okuddamu okunkubira bannaye. Tukubira Kidde Samuel naye Kidde takwata. Aba ali mu kafyu. The subscriber you have called. Kidde Samuel bwetyo tubenga tumumaze amasimu g'olwaleero awo we gakomye. Mwebale nnyo mbali ddala. Bw'oli oba olina omuntu wo gw'oyagala tukubire, ng'olina ennamba gy'oyagala tukubeeko, togikomenting awo publicly. Ginboxing ku WhatsApp yange 0704 12 8800 ye WhatsApp gy'olaba awo. Enamba kw'oba oteeka mu WhatsApp inbox. Teekamu details z'omuntu gw'oyagala tukubira, amannya g'amatuufu ge mumuyita n'amannya go gwe nnyini kusindika bubaka amatuufu, amannya 22. Bwe kiba kikola nteraako naye ekifo gy'ali naawe ekifo gy'oli. Ennamba erina kuba ya Airtel. Webale nnyo. Ladies Night ekutusibwako Masse Sounds for your entertainment services. Bakuwa music ku mukolo gwa buli kika ate ku bbeeyi ensamusamu. Oba Luwombo Restaurant wali ku Kyebusaabala bakolera oluwombo luli olwatumwa oluwombo Luganda, oluwombo lwa wano olwa Africa emmere nganda, emmere eri fresh, emmere ewooma, emmere efumbiddwa ku nacho. Owulira akawoowo akanyuvu okwate mu luvuutu lw'oluwombo naawe ogambe ya oluwombo lwe bagamba luli bayita mantalako. Yarabi. Oyagala luwombo mu kyennyanja kiri fresh, oyagala luwombo mu kyennyanja kya kinyeebwa ekikalu, oyagala luwombo mu nnyama ya kinyeebwa enkalu, oyagala luwombo mu nnyama embisi, mu nnyama eri fresh, oyagala luwombo mu nnyama ya mbuzi, oyagala luwombo mu kinyeebwa ekiboxi, byonna wali ku Luwombo Restaurant. Nsigede kintu ekyo wamu ne S&S Bar ku Kyeggaluga. Kyolina okola kiri bwe kiti, oba olina omukolo booking Masse Sounds ejje kkubira disco, booking Luwombo Restaurant bajje bakolere catering ku mukolo gwo. After party ogitwale ku S&S Bar Galuga kiwedde. Webale nnyo bali ddala. Ate nga mweje emikolo sootwala DJ Senior B. Mama, you don't know kodono. Oba giyite Wavelink DJs yonna, oba Kisakata Vibes. Ekintu ne kibanga kiri matalatibu sana. Mwebale nnyo kulaba, mwebale nnyo kusubscribe nga tugenda mu butipsi.
Love tips. Ozuula otya nti gaayo oyo akwagala ebyaddala? Love tips. Wano ewa DJ Senior B remix uzadi basinga bampisa kajanja Love Doctor. Tuwangana magezi. Tips zino ozuula otya nti gaayo ono akwagala ebyaddala? Tezi applyinga ku buli muntu oba buli kadde, wabula zeze zisinga okuzuulibwa mu baagalana. Okitegedde? Teziri 100% fact oba true or correct, neziri 100% approved. Tugenda tipufuna tips eziwererako ddala. Ozuula otya, abakyala mu musinzo obuuza ekibuzo kino. Ozuula otya nti gaayo oyo akwagala ebyaddala? Tip number 1. Gaayo oyo ayagala nnyo okubeera kumpi naawe. Kw'omanyira nti gaayo oyo akwagala ebyaddala, ayagala nnyo okubeera kumpi naawe. Tip number 2. Gaayo oyo abeera akurespektinga, akuwa ekitiibwa. Oba kitegede? Tip number 3. Gaayo oyo amaking sure nti no oli safe. Buli wabeera naawe takumalaako mirembe, amaking sure nti oli safe. N'ebizibu bw'ayagala abyetikke awo just gobeere safe. Agezaako okubonaabona ku lulwo. Okitegedde? Tip number 4. Gaayo oyo awuliriza ng'oyogera era na responding actively. Awuliriza ng'oyogera n'akuddamu ekyetaagisa. Tuli mu kuzuula, abakyala baagala okuzuula, omanyi otya nti gaayo oyo akwagala ebyaddala? Tip number 5. Making sure nti gwe kya mugaso ekisookerwako mu bulamu bwe. Omuzungu kyayita priority, akutwala nti oli priority. Okitegedde ekintu ekyo? Mu priority nga following obudde bwo. So akutwala nti gwe kintu kyasooka okulowoozaako mu bintu by'alina okulowoozaako byonna. Tip number 6. Tip number 6. Gaayo oyo aba ayagala nnyo ku ggwe, ayagala nnyo ebikuliko, ayagala nnyo ky'oli. Tip number 7. Gaayo oyo paying attention, afaayo nnyo ku ebintu ebitono byokola oba ebintu ebitaliimu yabeera bifaako era abyetegereza n'abitwala nga bikulu. Obufujjofujjo bw'okola yabeera oke era abwetegereza. Obwo bugambo bw'oyogera bu comedy yabeera abwetegereza. Yoyo gaayi akwagala. Oba okitegera bulungi? Tip number 8. Gaayo ono amaking sure nti akukubirako buli kadde era ekimukubiza just gw'otegeera engeri gy'awuliramu gy'oli. Mu Luzungu nti he communicates his feelings for you. Just make sure you know how much he loves you. Njogedde Oluzungu lungi nedda. Gaayo ono afaayo nnyo okuwuliziganya naawe era nga making sure nti otegeera engeri gy'awuliramu gy'oli. Yoyo gaayi akwagala. Tuli ku butipusi ngeri ki gy'ozuulamu gaayi nti akwagala. Abakyala, how do you find out that this guy is serious? He is in love with you. He loves you truly. Okitegedde? Gaayi ono amaking sure nti gwe mulabe munne. Oba ng'ogedde bulungi? Gaayi ono amaking sure nti gwe mulabe munne. Kye bayita crime in pattern. Nyinza okuba nkivunudde bubi naye bw'oba oli mulabe naye mulabe era kufaako nnyo nga bwe kyetaagisa. Okitegedde bulungi? Tip number 10. Gaayi ono afaayo nnyo okulaba nti abeera n'amaddu mangi nnyo okwanjula eri abantu be oba mikwano gye oba ab'eŋŋanda.
Gaayo n'abana amaddu mangi nnyo okwanjula eri emikwano gye oba ab'eŋŋanda be. Yoyo Gaayo akwagala. Otegera bulungi? Era Gaayo ono ku tipu namba 11. Gaayo na making sure nti obeera kitundu ku ye. Era obeera kitundu ku ye ng'olya ekitundu ekinene kisinga mu bwongo bwe kwebyo ebintu byalowoozaako. Obeera paati nene nnyo esinga okulowoozebwako gy'ali. Kitegeeza obeera paati ku ye. Kigede bulungi? Tipu namba 12. Gaayo ono takuta ekiseera kyonna. Ne bwogezaako okumwejjako baba alemerako. Yoyo Gaayo akwagala alemerako. Baba tawanika. Yoyo Gaayo akwagala tawanika. Ta giving up takita paka nga kyagala kitegerekese gy'oli. Okigera bulungi? Nyongera okujukiza tips zino zikutuusibwako Luwombo Restaurant wali ku Kyebusaabala era nga batufumbira oluwombo olulungi. Oluwombo lwolya nawe n'owulira ddala nga obulamu butuuse ku mmere eŋŋanda eya wano emmere enfirika. Ontegera bulungi? Tipu namba 13. Tipu namba 13. Abakyala otegera otya Gaayo gw'oyagala nti akwagala nnyo era alina future gy'oli. Gaayo ono ku tipu namba 13 abeera afa nnyo ku kye mujja okubeera future okusinga okulowooza ku kwegadanga. Gaayo ono afa nnyo ku ekyo kye mujja okubeera mu maaso okusinga okulowooza ku sekisi. Mu Luzungu, it's not all about sex but your future. Nana, Oluganda lulina ebigambo bingi. Wulira Oluzungu lulina ebigambo 2-3 nga settlement ewedde. Okigede bulungi? Oyo ye Gaayo gomanjira ku tipu namba 14. Gaayo naakwagala nga bw'oli. Teyeeronda. Akwagala nga bw'oli. Oyo ye Gaayo akwagala ennyo. Ye Gaayo alina ekigendererwa eky'okukwagala. Tipu namba 15. Gaayo ono abeera n'amaaso abiri agatunula naye nga gatunulira gwe omuntu omu. Tatunulira abantu balala, tatunulira bawala balala. Yoyo Gaayo tawankawanka. Abeera atunulira gwe wekaweka omuntu omu bw'ati. N'amaaso ge abiri. Tipu namba 16. Gaayo ono abeera biggest fan wo, abeera muwagizi wo namba emu ku buli kyokola. Buli kyokola aba muwagizi wo namba emu, so abeera muwagizi wo oba mu bulungi oba mu bubi. Yoyo Gaayo akwagala. Tipu namba 17. Gaayo ono ajja kwagala nnyo okumanya oba ye gwe agenda omuzaalira abaana. Ajja kwagala nnyo okumanya oba ye gwe agenda okukola family naye. Era abeera kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Will you be the mother of my kids? Will you be the woman of my life? Okitegeera? Will you be there to make a family or to have a family with me? Obugambo mbubuuza mu Luzungu naye abasinga buli mwa approachinga mu Luganda lwe mba mu lulimi lwe lwonna kyali kyonna kyayagala. Tipu namba 18. Gaayo ono ajja gezaako nnyo okulaba nga akuyambako ebyo ebikulemye oba bills ezikalubiriza. Ne woba tomusabye asobola okuwaayo akasente, asobola okwongeramu akasente, asobola okuwa obuyambe bwa buli kika obw'enjawulo bwonna. Just byokola bigende mu maaso. Yoyo Gaayo because abakitwala nti no byokola biyamba gwe naye. Gwe oba tokimanyi era oba tomusabye buyambi naye yabusaawo. Okitegeera bulungi kye ŋŋamba? Tipu namba 2. Gaayo ono
tasobola alekeraawo kwagala kumanya. Buli kadde aba ayagala kumanya paka ku lunaku luli lwa lubiri nga lutuuse. Buli kadde aba ayagala kumanya. Abawala mulina tendensi nga temwagala Gaaya ababuuzabuuza bibuuzo. Munnange bw'otyo ojja n'okwefiiriza Gaaya omutuufu because otegedde ako nako kamu ku bubonero obulaga nti Gaaya ono akwagala ebyaddala. Kubanga aba ayagala nnyo okumanya era tasobola lekeraawo kwagala kumanya paka nga ategedde ekyo kyagala okumanyako. Tipu namba 21. Gaaya ono afuba nnyo okulaba nti atuukiriza ebisuubizo bye. Tuli mu tipusi ze tuzuuliramu omukyala ayagala okumanya ozuula otya Gaaya ono nti akwagala nnyo era akwagala bya ddala. Tipusi zonna muziwulidde. Tipu namba 21 egamba nti Gaaya ono afuba nnyo okulaba nti nno atuukiriza ebisuubizo bye. Okitegedde era afaayo ennyo ku ekyo ekiba kimulemye era kimulumira wamu naawe gwe kitatuuseeko. Tipu namba 2 mugiwulirize bulungi. 22 manyanga mugiwulirize bulungi. Gaaya ono atwala buli kyoyogera nti kiri serious era teyeerabira kantu n'akamu. So woba omulimba byonna by'omulimba abeera abimakinga era ajja kujjukiza olunaku lumu nga waŋŋamba kino ate oŋŋambye kino nga tekikwagana na kiri. Ogwasooka nakubuuza kino ate nzizemu kikubuuza kati oŋŋamba kirala. Gaaya yafaayo nnyo okumakinga era okutwala buli kyoyogera nti kiri serious era ajjukira buli details yaakyo kyewamugamba. Okitegedde bulungi? So ofuna Gaaya bw'atyo togezaako mulimba togezaako muzanyisa. Okusinziira ku bubonero bwa 22 era amazima ga Katonda naawe osobola okukozesa common sense n'ozuula ddala Gaaya ono yoyo w'ebisaanyizo by'oyagala oba just aliwo obubeezi kubeera mu friend zone. Era Gaaya oyo bw'omufuna nga bw'atogezaako nnyo okulaba nti tomuteeka mu friend zone. Abakyala mwagala nnyo okufuula abantu mbu tukale tubeere ba friends kibi. Omuntu gw'oyagala togeza n'omuteeka mu friend zone because ogenda muyigiriza ebintu ebibeera mu friend zone alemereyo nga tokyasobola kumugjayo. Ekinaddirira ojja mufiirwa. Okitegedde? Akatalekeka bw'oba olina ekikopo ng'oyagala kigendemu amazzi ate tokisaanikirako. Ekikopo kisaanukule amazzi gagendemu. Bampita DJ Senior B Dadu Mix Wizard. Maka mtoto wa Sakata Vibes leero yabadde ku kamera. Maanyi ga mugongo yatambuddemu kono nga ensonga azikwasaganya gyali. Naye nga bwe tuli wano ku Sakata Vibes. Webale ku subscribing, webale ku sharinga. Abali ku YouTube, Facebook page yaffe eya DJ Senior B. Mwebale nnyo ku followinga. Mbagala nnyo ebitagambika. Abali ku Sakata Vibes podium. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama bawo mukisa sibalinako tabu.